Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli munna Uganda, oli awo amaanyi gakuwedde bw'ogira n'olaba ku binyonyi ebibonga ebitategeerekeka mu bbanga, bw'ogera n'olaba ku pages endala nga zikulaga abali mu kweteekateeka okulayira nga bwe baggyeyo zimmamba, bwe baggyeyo byonna bakulaga abasirikale ababuuka mu parachuti, n'owulira mulingo otya oba oli awo mawube najja n'ekibuuzo ate nga bangi bakirina mitwe nti ekyamazima omusajja agenda kulayira muzzaako ki? Kankubuulire, mu systems zonna strategy esobola okukwata ku bafuzi abafaanagana enfuga eri mu Uganda eryemu. Okusookera ddala, tetulumba oba tetwaŋŋanga wali maanyi gaabwe, wabula mulimo gwo nga munnansi, mulimo gwo nga ggwe munnayuganda okufuula amaanyi gaabwe agatalina mugaso. Kikuddiremu, our role and our main strategy is to weaken or to make sure that their strength is useless or becomes useless. Kambabuli, mu biseera bya kale kayihula kaleekyezi, y'omu ku basajja abasinga okubeera nga bateeka ssente mu kuleeta ebimoroka ebya tiyagaasi, ebirwanyi, emmamba n'ebirala. Njagala mbabuulire, bw'otunuulira enkozesa gye baakozesaamu ebyuma ebyo mu myaka gya Kano Dr. Kizza Besigye n'emyaka 5 kankuwe kyakulabirako emabega, osobola okukakasa nti we have made them useless. Ebimoroka bye baasimba nga tetunnagenda mu kalulu, ne babisimba ku rawundi ekibuye, ne babisimba ku rawundi ebwayise, ne babisimba eyo yonna gy'obiraba, ebimu otandise okubiraba. Oyo yenna alina ekibuuzo nga yeebuuza kiki kye tuzzaako, kiki abantu kye bazzaako. Eno message egenda eri buli munnayuganda, nsaba ogitambuze, abagitegeera bagitegeere. Abantu abaweddemu essuubi tuliwo ku upliftinga their hope, nti olutalo lwe tulimu teruli much physical. Lwaki? Kubanga omulabe waffe oba omulabe oyo gwe twaŋŋanga mu art of warfare, you should identify what they trained for. Kiki kye balinamu obukugu? Their habits, their expectations and the standard response. Enneeyisa yaabwe eri ki? Biki bye basuubira era biki bye bayinza okuddamu? So what we are supposed to do is to win by forcing these opponents of us, bano ab'NRM, we are forcing them to fight a battle they didn't prepare for. Mbagambye nti bwe twali tugenda mu kalulu, bye baali bategese bumini barakisi bwonna n'obwo bwonna bw'olaba obwetoolodde ekibuga n'ebitundu byammwe eyo gye mulaba tentisi z'abasirikale, baali bazitegese nga bamanyi kye mwayita protest vote, nti mwali mugenda kujja ku kkubo byabakamanga ebyo bw'olaba bwe yabirangirira, mugende ku kkubo mwekalakaase, babakube, abalala babawambe. That was their plan. Now we changed the game because we knew awo balinawo amaanyi. Nga bw'olaba bwe bakulaga ebimotoka ne bakulaga ennyonyi ezeebonga, we are our best strategy, and what we are supposed to do is to make or to overpower them by making their strength irrelevant. Oba ntegeerekese, gamba munno nti tulina kunoonya ssuubi, essuubi lyaffe liri luddawa? We are uplifting each other. Essuubi awo amaanyi w'owulirira we gakugwereddemu, omanye obunafu bw'NRM we buli, omanye amaanyi gaayo we gali. Amaanyi gaayo gali mu baamawulire, bashapinga narratives, ne babaleetera bidiversion, ne babaleetera emboozi, ne mugoberera ezo. Okimanyi nti balina ba elites oba allies, political allies, bano bansi bambi, tolowooza nti tebabadde nabo. Bamukaaku gye bali eyo abamu basirise, ba allies abo be bakozesa, kyova olaba babajjayo ng'empiki mu biseera bino
Now we are not attacking their strength. Olwokubanga omuzannyo gwe tulimu sibagwetegekera. President waffe ekyo tuweebaza Katonda. Katonda kiki yakola? Yamuwa amagezi agalowooza. Mu pulaani yaabwe baali bamanyi nti Kyagulanyi bw'asibwa n'omusibira ewaka okolanga bw'amukola ku Besigye. The guy moved out. Kitegeeza nti baali balina okunoonya obudde nnyo. Kiki kye bazzaako? Kyova olaba abamu babeeranga bagamba teryamunoonya, abalala nti ate agenda kuggulwako gwa butujju. You confuse them. You are attacking their weaknesses. Tonoonya wali strength zaabwe, gwe fuula strengths yaabwe nti eri irrelevant, terina mugaso. Baggulirewo omuzannyo. Open up a game. Obazannyisa omuzannyo gwe batali prepared for. Kyova olaba nabakubiriza nti buli lwolaba message ya president oba omuntu yenna ali ku international level, kambabuulire government ne bweba nnene etya ne bweba etya. 1. Eyagala aid, yagala gaana. 2. Etunuulira nnyo tourism and trade. 3. Efaayo ku kifaananyi kyayo on an international market. Ebyo bino babeera wano mu kwekaza. Bano ba Adoniya Yebale baali badde tebali mu kwetoololera ku president, banoonya wa gy'alaze. Kino nkibagamba, Kazimba Mugalu okusituka wano n'agenda Boston bali ku nsonga y'emu eyo, because twabasombera omupiira. A game they didn't prepare for. Ekyo nkugambye tukyebaliza Katonda nti president yamuwa amagezi n'amuwa obusobozi n'amuwa connections z'abantu n'asobola okuva mu nnyumba. Kubanga singa yali yasigala mu nnyumba, that would have been the same game gye bazannyanga Besigye for all years. Now since we are in a game where they have to take a lot of time to think of the strategy, kyovola babaleese sovereignty bill. Olina ku making sure nti obakozesa nsobi. Sovereignty bill ejja oba gye twaliise Bobi Wine bill, kubanga bategeera afulumye bweru, baali ba preparinze muntu ali mu nnyumba. Nawe bw'afuluma wabweru, what is their goal? Baleeta bansi bambi ba professor agenda okuba draftingira kye bayita sovereignty bill, awo wakola ensobi. Bank of Uganda evaayo bagamba no, byonna ne babiwuusa amaaso. Bakozesa ensobi. I said we are winning by forcing them to fight the battle they didn't prepare for. Gona abakulaga ebimundu, bakulaza ababuuka mu parachuti, bakulaga abeesabise. Tebijja kufa. Omuganda agamba nti ewafiira omuzira tewaba nsiitaano. Nkikuddinemu, ewafiira omuzira tewaba nsiitaano. Oba kitegedde? Ate nabo bakimanyi olw'okuba nti mu strategy gy'olina okukozesa oteekwa okubeera very careful of what you're doing. Tozannya muzannyo ng'ozanyira in their strongest game or their strongest plan. Buli lwolaba nga bakuteze ekyo kye balinako amaanyi kyewale, noonya omuzannyo w'oguteeka wabbali. I'm here, I've made this message ngerimu ebintu bisatu. Nzijuliza ku nsonga ya president waffe atugamba nti keep the hope alive. Nkikuddiremu, keep your hope alive. Strategize, mobilize. Ebimu ku bisinga okumenya dictatorial or authoritarian governments ebeera disciplined organization. Bannayuganda muteekwa okubanga mwewaana nnyo ate ne mubeera bagumu ate ne mubanga muli prepared for what is coming. Lwaki? Mwafuna obukulembeze obwa National Unity Platform under the leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kankubuulire, golooza okwata bano ba Eddie Mutwe ne bagenda ne balumba Makage ne balumba omukyala ne golooza nti balumba ki? Nabo bagezaako okunoonya weakness ya Kyagulanyi ekyababuze. Oba ontegedde? Abaana be bawamba babaleetedde ebbalamu, abasuubiza ssente babasuubiza amayumba, abaana baganya okubreaking out. Kitegeeza eyo teyali weakness yaabwe. So we are looking at their weaknesses as government gye tugenda okujja buyinza. Oba kitegedde? Situtunuulira strength yaabwe. Oba balayire. Naye nkugambye, if we are disciplined, disciplined organization, community trust, abantu obwesigwa balina butufunira ku ki? Ebikolwa byaffe tulibalabira ku bikolwa byammwe. Bw'obeera comrade ng'olimu ovuga mumwa ku internet kuno, byoyogera byokola mu community erina okufuna trust muffe
nga bw'olaba bwe